Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwena bakatwegattako yenze Faruku. Wano wendi ndi ku Common Lens ebwebajja ewa mukulu Robert ono tuvudde mabega nga tujja tutambuza ebintu bino nga agattako ku ggwanga lino nga atuwa ku experience ye gyafunye nekyaliko mumumanya abasinga wadde bazimu following. Shane is powered by Sozo Property Consultant. Baga bateka mu sente bobo oyina byonna ebyawaka byagala otunda ng'obikooye nga biri mu mbeera nnungi bakubire ebyawaka byonna kuba ku ssimu ne woba otunda motoka yo ne woba otunda ttaka lyo ne woba otunda nnyumba yo abasajja we bali ye yeewaayo okugula ensi eno oba yazijjawa oba yazijja South Africa oba yazijjawa naye ye ayagala awule teweerumya ng'oyinamu akantu kwawo oyagala kawaayo oba ng'owabikooba biweeyo. Wano we tuli ne Robert ono tuzze tumufollowinga nga tulaba abamu ne tumutegeera bazze bafollowinga kati ensonga gye tuliko nsonga ya ssente. Buli omu akola oba ani yaleeta ssente oba ani yaziteekawo naye yaziteekawo ate sikakasa nti zirivaawo. Twagala tegeera ssente zino mukisa, ssente hard work, sente kusaba Allah, sente kukuba nsaasi. Buli omu alina shortcut ko mu kufuna sente wano shortcut amakubo gali ku sente. Okitegeera soka weyanjule tutemeteme ensonga tutegeere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Mutyaba Robert ndi wano bwebajja ku Common Lens in Hotel nga bulijjo wensula wenkolera sivaawo kujjako nga nina site gye ngenzeeko era olumala nkomawo wano nsanga address yange wembeera si bya Kayembe. Sanga mukamwanyi sanga ku Nasi sanga mu Kikuubo. Address kikulu nnyo. Era ne bwennakomawo juzi nabagamba nti nasigazayo address ne mbagamba mukole saagala magoba ne ka address ako mukakulu. Kati kyenjagala tisagala tumalire abantu obudde ebya South Africa byonna tubimaze okomyewo e Kampala. Kituufu sente zikoleka e Kampala oba zikoleka wonna woobeera. Obuuziza bulungi. Sente buli omu mu nsi muno asobola okugaggawala. Nkiddamu ate sikirumamu. Buli omu mu nsi muno asobola okugaggawala. Kati soko kitandikire ku nze kamwe koogera gye nnava wategeerayo yonna lwaki nagaggawala oba siri mugagga ni lwaki nina step gy'oliko gye ndiko. Okitegedde sente si mukisa tebakulimba era nakyogerako ne luli sente kiki si mukisa. Ye gwe omukisa tugenda mukisa kyeki tugendeyo omukisa onyizo kikuboza n'okinziramu. Omukisa we kusaba Katonda n'akuwa ekyo ky'obadde osuubira okufuna. Kati kitegeeza waliwo bamma time gatennatuuka naye nga takumye waliwo n'atuuka n'afa nga kyeyagala takikoze takifunye. Kakati omukisa teguliiyo. ngenda kuva ku sente eno omukisa gyeguli bula. Kakati omukisa nga bw'ogaye nti omukisa osaba Katonda. Waliyo abantu bangi abatasaba kati basabirako ddala naye nga sente bazirina. Katugambe nti Katonda ali enkwe. Okitegeera waliwo ne bapagans kwawe basinga obungi mu nsi batabirivingira mu Katonda. Naye takkiriza bagundi aba Japan ba situates bugundi waliwo ba Buddhists mu other Asian countries. Otegedde naffe abakristo n'abaisiraamu gye mwetuli ene waffe. Kakati Katonda lwaki bali ffe tusinga n'okusaba mu Africa kubanga mu Finland wenze ko waliyo church teziwera abiri.
gundi Denmark nazo zakubalira ku ngala baliyo bajja kutegeeza. Naye Nigeria osanga kyakisoma mitwalo ebiri. Mu Uganda eziri register tuzimanyi nezitali register tukola. Naye lwaki ffe tusembye mu economy. Okitegedde kitegeeza Katonda bw'omusaba ennyo ng'akuuma. Okitegedde kitegeeza si kusaba nnyo ate si mikisa. Nze ng'Omufirika Esebo akulidde site wano ngamba sente mukisa. Anti kati bw'ogamba otya? Nga bwe nkugambye nti nno bwe guba mukisa Katonda alina baawa abo ye badya children be namma abalala. Oba okitegedde naye nze okusinza nga bwe nzize nsoma sente kyeki era abantu bafuna batya sente era babilioniers abamu n'obasomako n'obatunuulira. Okitegedde waliwo kye bakola abalala kye batakola. Waliwo bali kye bakola abalala kye batakola. Byengenda okujja nga tu breakinga down mpola mpola anagattagatta ajja kugamba nti oba kituufu oba si kituufu. Ekyo kyo sinze nkigira ki nze nkisalawo. Okitegedde naye nga bwe nagambye mu programu eri eyaggwa nti nno n'omwana omuto bamuteerawo ebbeere nga bakamuzaala tateekawo ne gatandika kutonnya maama w'ebbeere era omwana we yakola ki akola anuuna. Okitegedde okukuba kukola so buli kimu kiri mu process. Obugagga buli mu process. Okufuuka professor mu kintu oyita mu process. Okufuuka president oyita mu process. Okitegedde kati bw'obuuka process bw'otuukayo waggulu eri tosobola kubeerayo. Kati okitegedde kakati bwe tuddayo mu kwekenneenya omukisa gwogambye tusookeddeko. Omukisa ntambula yo mu nsi muno gwe mukisa gwo bwe tubanga tugwogeddeko nti gyeguli. Naye nga si gwaweerera oba okoze eki oba ogukoleredde. Entambula tuli ku kikati awo. Entambula gwe Faluuku oba okola bizinesi ne banno eri mu giraasi nga bw'olaba bw'oti n'olaba ng'olabayo etangaala. Okitegedde bwe tuba tukoze eddiiro kale ne tulowooza bifudde nze ne ŋŋenda e Japan oba ne ŋŋenda e Bungereza n'embeera eyo nekimala ne kitoola oyina amaanyi agako bisimu noga nti mu struggle eno twali ne Robert one day ne Robert ono sente zino zizize tategedde kamukubira essimu. Osobola okusanga empologoma manya ente nga zivambalala bulijjo ziraba zivambalala basajja abazivuga basiba bakola mawuledi tebava ku musaalo. Okitegedde basiiba. Okitegedde naye asibye ente ezo zijja embalala nga azisibye azinyodde emitwe bw'ati avuga emmotoka n'azituusa eno. Entambula nnungi kwa kiri kitonde kya Allah. Kakati gwazirabye olabye oba zonna zatisse yaziguze oba mulimu ze yasonseseemu. Kale aziguze naye entambula gyazitambuzaamu aziwadde ekitiibwa dignity. Okitegedde kati gwalabye sajja asibye ekibizzi oli musiraamu asibye ekibizzi babisiba nnyo ku gaali n'akisiba emiguwe omusaayi ne gwesiba. Okitegedde gwe n'okiraba n'otunula ndaba mbizzi. Okitegedde Allah nga wali aga okay kiri kitonde kyange ogambye otya. Oba okitegedde kati entambula yaffe etambulira mu process ya Katonda ku mateeka ge yateekawo kwasinziira okutuwa emikisa. Kubanga nzi kati awo ate sikkiriziganya naawe omusajja agatta wayaze bw'ati n'agatta eno n'akuba ddiiru ya kawumbi n'afubutukira wano. Naye nga baagatiddeko bonna afeze. Okitegeera agatta eno n'eno n'agwa wano n'akuba akawumbi. Entambula ye ngambi naye nga sente azikola ki sente azirina. Kakati abasajja abo wali ogobereddeko omuntu okuva lwagasse eddiiru zeezo
n'atambula ng'omulaba ng'omwanalayizinga mu buli mbeera yonna yonna gy'ayitamu paka kufa kwe. Ekyo kimu kati ngenda kuwayo ebiri visible by'osobola okuwaako ansa. Oli owuliddeyo ffe tuli basajja Baisiraamu neffe tetulina abantu bali famous nnyo nga bali abakrisitu abalina paapa. Katwogerere ku paapa kuba bonna abasiraamu bamumanyi n'abakrisitu bakola ki bamumanyi. Owuliddeyo paapa yafudde obubi ndibana eno paapa yafudde abonaabona nnyo. Era wali osanze eyo dictator waga nti yafudde in his sleep peacefully. Gwetunulira Saddam yamala kwefukira nga bagenda omutuga. Wetegedde Bokassa yatta abaana nga 2 oba mumeka. Bokassa yali ya Central African Republic yafa bubi. Genda otunulire Mobutu Sese Seko Wazabanga ebibye tetumanyi gye bikola ki gye bagwera. Tunulira Gaddafi bamusika eri myala negenda ne bamuyuzaamu n'abeera n'awunyira ku nsi. Okitegedde byo baleka biri bitya. Okitegeera bulungi. Kakati nti ogatta yes ebintu bino biri fanana biri fanana very tricky. Omuntu ono mugasi wa layini asobola okufuna sente kuba ye kyabasabye Allah ye kyatadde mu mutima gwe. Kati system eri nti ojuke nayogerako kuba buli lwe tunaba tusoma nja kuzzangayo eri muzirizi twakolanga. Ojuke nayogerako the law of attraction magnetic gundi universal magnetic gundi eyo power eyo ojukira gye nayogerako eyo. Kakati kiri bwe kiti kyoteka mu bwongo bwo kyekifuuka. Tulina amaanyi agatonda ffe tusobola okutonda embeera. Kyova owulira benkuzzayo mu lugero lw'Abaganda bagamba olulimi lutonzi kyava ku ki. Nzaga nti gundi gwe tojja kuba muntu mulamu gwe tojja kufuna sente mu nsi muno be tukiremerako nga tukyogera buli lunaku omaliza tukoze eki ekikutte tukitonzeewo. Kati Katonda bw'atonda maani n'agamba kamutonde mu kifaananyi kyange. Okitegedde n'amuwa amaanyi agasobola okukola ebintu ebimu ku Katonda byagira ki byakola kubanga ekifaananyi kye Katonda tatagenda mu ttooyi. Kati kifaananyi ki kyekifaananyi ekyo era mu kyo bagamba n'ayogera n'agamba n'atonda n'atuwa ekigambo ekyo era n'atuwa n'ekirowoozo. Kati kitegeeza nti bw'oba olina essaati eno gy'olina kyali kirowoozo kya muntu, egiraasi eno kyali kirowoozo kya muntu. Bw'amala okirowooza n'atandika okukiraba mu bwongo bwe. Bw'amala okiraba n'akiteekako obwongo akifudde atya reality. Ekintu ekyo ne kimala ne kizaalibwa ne kifuuka ekintu ekikwatibwako. So Robert nti Katonda yateekawo system entuufu gye tulina okuyitamu okufuna sente oba okufuna byonna bye tulina okwagala. Naye ne shortcut ne zibaawo. Olinga ngamba nti omuntu n'agatta abantu be n'abakwasaganya n'agatta Masembe n'agatta Nono n'abakuba ssente n'abuuka n'azifuna teriba kkubo ttuufu. Era what goes around comes around. Okitegedde nti oyinza okuba nga oli mugagga sente ozirina naye nga toyina mirembe. Okitegedde bangi nnyo nga balina n'emmundu naye nga yeeraliikirira okusinga naggwe atalina mmundu. Sente azirina. Zinali nsuzeeko mu mmotoka nina sente n'ennyumba ngivuddemu nga bagisulamu nze mbasasulira okusula waawo. Nze naguze n'emmere gye balidde ninga akanviira abantu bano nsulamu ki ate zali nkayana naye nga mbuliddwa emirembe. Ogamba okitegedde Katonda ayinza okuba alina kyakusasuza. Ngenda kubuuzayo ekibuuzo Mr. Farouk. Lwaki ku byalo eyo wamu gye twakulira osanga amaka ga Haji oba ga Mukristo ki naye nga Omukristo oyo alina sente naye nga temuli mu diguli evaamu mu family eyo.
era nga temulimu mbaga naye nga mwana wa nga wabagagga abagagga naye nga kizibu nnyo okusanga nti baatikidde obirabyeko eyo gye tukulidde naye ate n'osanga amaka genja okwekakasa nti go oba ki that is the answer amaka g'abasomesa batica nga bamudiguli n'abaana ne bafumbirwa okitegedde tebalina omulimu gwe bakola mu nsi muno gwongeza it sustains life gusustaininga obulamu bw'abalala ne basoma ne bagenda ne bafuuka badokita ne bazaalisa abantu katonda awo n'akoonamu okitegedde era okusanga nno omusomesa yafudde bubi nnyo kizibu nti omusomesa oyo ne bamwogerako nti omusomesa gundi kankubuulira engeri gye yafaamu nga mbi nnyo tiyeetuga kale okwetuga kiyinza okuba kiri abadde depression naye nti abonyeebonyonyi ne beera sitole y'ekyalo ng'abadde musomesa kizibu nnyo kubanga emyoyo gyakwatako n'atereeza gyemingi kati waliwo nabbi sulemaani omumanyi bulungi nabbi sulemaani yalabiriranga nnyo ebitonde bya allah naye nga yeegulumiza okitegedde mu kwegulumiza katonda nabanga munyiivu gy'ali naye yamulekawo era n'okumusonyiwa n'amusonyiwa olw'okubanga yali alabirira ebitonde bye okitegedde kakati emikisa oba ogikoleredde mu ngeri emu oba ki si gya bwereere tusooke tuddeyo wali emabega nti osanga famire nga wagagga fugge buli kimu bakirina naye ng'abaana mulimu ne bazzulu abaana tebalina magezi kiki ekibaawo awo kyogamba nti katonda alina sente zino teziba zami si kitegeera bulungi kati weebale nnyo weebalire ddala waliyo abantu nga bagasi naye nga bamala okugatta akola essomero sente zagasi wali n'azikolamu essomero n'akola eddwaliro ebirungi eddwaliro lyegenda okukola biyamba omwami ono okukendeezebwako ku buzibu bwagenda okufuna ku kibonerezo kye kiri kyeyakola ekibi nali musajja muzibu nnyo 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 nze mu kugatta okitegedde nga bwe nakugamba naye nakyegira mpolampola nti bwe nkuba faluuka omutwalo nfiirwa mitwalo 10 it's a principle that you can't change sirwali nti yambulirira nti naye mukwagala ennyo gaggawala nga sente zange bwe zifa mbuuza zivudde ku ki okitegedde era ng'ogenda okulaba nti saatambudde bulungi wali neneetereza mwennyini mpolampola kati abaami abo babawako ne kye basasulira abagagga g'oba ng'ennyonyi nga okereye naye nga si footyo nga tobadde otambula bulungi tekuleka at least bagidireyinga ogenda okugirayo ti ngaliwo omunene alina ogibeerako nga yeye yannyini yagidireyinze nawe ne bakulindirako kakati ate ono agattagatta ennyonyi gwereka bw'aba tatambula bulungi noddamu ne bakuba fayini wabula katonda ye yakola sisitimu nti bw'oba omanyi ogikozesa okumanipulatinga sisitimu eyo oba oli mulungi oba oli mubi kyoyagala okifuna naye okukikuuma katonda wakuweera akaana akasikosero okitegedde oba akalwa akali sikli ayina akwalaavu nnene nnyo y'akaana ako nga bwe kalwala owulira bubi bw'ozibba bw'ogatta eri bw'ozifuna bw'oteeka mu kaana bw'ogatta eri n'ofuna omukazi nga musiru akubba bubbi oba olusitakwagala omwegulako buli ssaawa lwaki tava ku mukazi oyo nga katonda ye yakulookinga naye ng'amanyi kye ziva naye ng'ozirina naye ng'olina omwana wana tava ku kitanda essanyu lyo kati ogenda okulanga essanyu lyo buli saati likola ki Robert wangisebo nti ndi mugagga tulina buli kimu motoka weziri tuli mukomera tuli abisiike tukola ki naye ng'omwana tava ku kitanda sikosero yagaana omwana talina magezi sente zino zandibanga enfuna yazo erinako sheya Samuel oyinza n'okuba bambi nno si gwe okisasulira nga gwe kyosasulira nga si kikyo naye nga sente zakuweerera lyakuweerera era byeyali akola binkwatirako owanyi naye katonda ye bw'ati bwakola ebintu bye kwajjajja oli bw'abeera wali oba okitegedde ng'alaba ate eno naye taba musanyufu era aba anyolwa kati nga bwe mbadde gamba nti Falaawo
bamujjako omwana we ategeere nti Katonda gyali naye Katonda ajja kutestinga ate nno weewuunye mu Bayibuli mulimu omusajja we bayita Yuda eyali mu Yesu Kristo olukwe. Yuda Katonda alina engeri gy'azanya emizannyo gye. Yatonda Yuda n'amuleeta nga Yuda akimanyi nti Yuda ono agenda kukola missioni yakulyamu ono olukwe. Naye nga Yuda eggulu lye liri kiriya olw'omulimu ogwo gwe bamutaddeko kuba tekyali kirowoozo kye Katonda yakikola ki yakiteekawo. Kati Yuda taba mulyamu olukwe, Yesu teyandibadde wa kabi. Okitegeera bulungi nti Nabi Isa teyandibadde ki wa kabi senga ono teyamulyamu ki lukwe. Kati waliwo kikyenzijjako, waliwo mukwano gwange yanziba naggambye tugendanga kuddangayo mu bulamu bwange tufune referensi. Waliwo mukwano gwange yanziba omutwalo gumu 7 omujjukira bulungi. Sente ze nali ndeseeyo eri zaali zisobola tezizikiriza kola bizinensi nene. Katonda n'ayita mu mukwano gwange n'anziba nsobole okunyiiga nzizeeyo sente endala e Cape Town. Era ezo kwe nasinziira okugula stock. Kitegeeza ono taba kunziba, I would be totally living a different life. Era omusajja oyo kuba yali Yuda mu kaseera ako yali alina okukola omulimu gwe okitegedde. Ate era ne simwekwatirira wadde kiki nasooka nenyiiga niera saamwekwatirira lwaki tinasinziira ku dduuka lye okugenda e South Africa. Era eyampa amagezi ago nti nno genda ng'oli stedde kola booti. Kaakati nze bwe neesiba ku kino nti anzibye ne neerabira kye yakola osanga naye kuba saalowoozaako nti ze nfunye kangene muweko haafu. Okitegedde nali sikiina ekyo ekirowoozo ye yeetoolera. Okitegedde kati waliwo Katonda lwaleeta ekizibu ng'akutaasa okugeza awolaba ku kabbaaka faako akanyirira ennyaako nali nkweseewo emmotoka nakijja South Africa. Kati bwe ngikwekawo Allah n'ayita mu mukwano gwaffe omu gwe sijja kugamba. Okitegedde ne bagikima. Gamba yinza okuba si yagamba nti agiroope ne actions ze zaaleetera okuzuukusa emmotoka eyo ne bamanya nti weeri. Okitegedde kati bwe bamanya nti weeri ne bagikima ne ngamba Allah nti olaba Allah mmotoka eno wagimpa ne nkolera miliyoni zinga 600 ne ntikka ne ngireeta wano mmotoka yange yaliyo yange era nakijja mu portable nga bwe naggamba okugamba okugimalayo amangu. Naye bwebanga Allah onzigyeko emmotoka eno sigenda gigoberera wabula nsaba bwe mba nnyigiriza obwongo okubugyamu ansa neebaza nnyo kuba nzitera kusaba tera kwebaza. Neebaza nnyo kubanga onnyambyeko obwongo bwange bukole nnyo nfune lwaki obadde emmotoka eno bagitutte. Era nkulayirira omusajja yali Yasini Yusufu nabawa n'ekyemisana. Omanyi omusajja aguze okuwamba emmotoka yo ne mbawa ekyemisana ne balya ne banywa ne beeyagala. Okitegedde ebibala ne balya biki. Naye bwe bagenda ne ntandika okulowooza emmotoka eno lwaki egenze Allah nyamba ne bagitwala nga bagitutte. Kakati ne nga sijja gigoberera ne nga njagiwa ne ntandika okuyita mu bakwano bange abasobola okisasula omusolo abalala baleke gikola ki gitwala. Naye nga nze nina obusobozi ninagamba sijja Allah alina kyakola ki kyaŋŋamba. We yaletudde kwe kukola waka akabaala. Naye nkulayirira oluusi ekiro kakola emiliyoni oluusi ne kakola emiliyoni 2 tekali bizi naye bakira nti bafe bamanyi. Ajja nasikayawo ecupa Singleton oba ki oba Tanqueray oba Jack Daniels abalala ne banywa bbiya. Okitegedde kati kitegeeza nti ngendo kibalamu ng'emmotoka eyo buli mwaka buli mwezi buli lunaku mba nfuna emitwalo 5 awo mba nfuna miliyoni 15 myezi 10. Okitegedde ate emmotoka eyo yali tesobola kuzireeta. Kati nali sirina kunyiigira Allah. Kati waliwo olwaleeta omukisa ne tugaa nti atukubye balaayi naye oba watambudde bulungi aba ayogera naawe aba alina kyagamba. Bw'oba watambula bubi oba osasudde. Waliwo mu Katonda ono era ebintu bya Allah bizibu.
waliwo neighbor wange yajja nabba emiti gyaffe nga tuzimba wano netugamba emiti gyabuze emiti gibuze ffe twaguze kalitunsi netuddamu netugula emiti emirala miti 20 mwegi Allah teyali mukyamu nayingira mu bwongo bw'omwami oyo yali ayokya amatafaali n'agazimbira okulinaana yokyera okuziraana ennyumba ye tanulu neegwa nekuba ennyumba mba ndi awo nga bajeyo buliti ziri bagenda kutunda okitegedde kati what goes around comes around kitegeeza ki nti oba oyina bw'otambudde obubi gezaako nnyo okukyusa osanyusi abalala bangi okendeezebwe ku bizibu Allah byajja okuwa ebyo twandiise ebisiraani so yonna eba ntambula ya muntu simanyi oba kati nkuzzeemu oba sikuzzeemu so sente zino zikoleka tezikoleka webale nnyo sente zikoleka any fool can get money any fool can get money but it only takes brain to keep money era one of the brain you need is to know how you move ye principle esooka kubanga kitwala bwongoga nti sijja kuba muntu ono oba kitegedde sijja kukola bwe nti kitwala obwongo okuba omukakkamu mu kiseera ekyokugezesebwa okitegedde kakati ye principle esooka principle eyokubiri esente okufuna esente mu bwangu mu kuddamu ngenda kugamba nti waliyo abantu bomanyi nti bagezi nnyo naye nga sente zabalema naye nga wakuba plan nakubuulirawo ga nti waliwo balabyeko abo niwabeerawo omuntu nga musiru nnyo 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 nga bwayogera olaba tebigatta byayogera naye nga azirina olulabyeko omulema ng'alina sente n'olabako ate ow'amaanyi ennyo ng'ate zimulemye n'olaba abatalina talenti nga balina sente mu talenti eyo ng'ate waliwo abalina talenti mu talenti eyo ate nezikola ki nezibalema oba okitegeera ogeza nga Beckham yali asinga okusamba omupiira ne sente zeyafuna ozimanyi so what happens oteka ogamba kati mu kuansalinga obulungi ekyo kyenkugambye okufuna sente it's a formula nga bola nti bw'ogatta okufuna mu mathematics answer oyina kugatta kwawuza kukubisa oba kutoolako bw'otakozesa ekimu ku bina bino tosobola kufuna gundi answer mu kubala era bw'ogenda ku switch okuku ansalinga oyina kugenda either up or down bw'ogenda up ofuna kizikiza bw'ogenda down ofuna kitangaala teri answer ndala oba okitegedde kakati obugagga it's a formula ne formula eyo abantu abagimanyi batono kuba teri gye bagisomesa teri university gisomesa teri university esomesa how to make money and what is money ne benkubuuza kati falo kuwasoma what is money ogenda kumbuulira birala kati kankikuteekeko obugagga tebabusoma osobola obusoma naye tebabusomesa mu curriculum yonna teri nti kakati now the lesson we are doing now today we are learning how to make money and how to keep money subject oba oyina wogimanyi nga ssomero nga ga bulijjo okitegedde eyo bakusomesa kufuna knowledge tebakusomesa understanding okitegedde ate sente zikolebwa ng'olina understanding ati kati waliwo ekiriwo kyosanga professor naye ng'omwana atasoma amusinga sente kati neŋŋamba ti formula kika kyono gye yakozesa ate atasoma asinga professor sente nenguze naye ngumuyita omukisa kati otegedde nti simukisa omwana ono amanyi formula naye nga ayinza okuba waliwo abagiina by accident kati ngaze wenakulira nakugamba nalinga mbeera mu street kids naye nga sikkiriza nti nina okubeerawo awo nga mmala nenfuna engeri gye nnyingira mu bikomera by'abagaga actually Remy kutumiddeko
nagenze okunyumya ennyo nga kyekimu ku kikomera kinagendangamu Mbaremi abeera Waremi kati ali UK walinga wabaremi nga nayo ngoberayo saagoberanga wamu kati nagenda nga nnoonya ekintwala nnoonya family erina interest ki bano bali nnyo mu education nga nze ngendayo n'ekibalo kyange okitegedde nti eno erina ki ti abaana baayo abazadde tebabeerawo tebasiibawo naye abaana baayo baagala nnyo firimu nga nze nnoonya biteepu bino ebyedda nfune ekinsonga lwaki mbabeeramu okitegedde era nze kati nayina right formula naye nga sikimanyi okitegedde nti nalina enzikiriza nti nnakubeera mu bagagga okitegedde kati kanku example abantu baga nti basaba sinayogera ku basaba baga nti musajja ne tusaba kyagamba mbuno Katonda bwe tusaba tatwanukula okitegedde osaba otya ojuke benaganda sabanga Katonda ngo webale nnyo kubanga okyampadde emmotoka eno okimanyi ekyagenda saakimanya n'ensaba yange yali egitwala kati kanku example senga nkuwandikira ebbaluwa nga nkozesezza alphabets at random Z-I-O whatever buli zimu nenkuweereza okola otya olina zitegeka gatwenza bitegeera ugamba unagamba ki era oba toli code cracker ne waba code cracker era bwera arrangement emwa code ekitegeeza ebbaluwa eyo giteeka wali n'ogakandaba ate eyo ono eyategese kati ye Katonda kati abantu tebamanyi kusaba okitegedde tebamanyi kusaba ekisooka Katonda yatuwa dda lwaki yatuwa yakola system nakugamba luli mabegako nti bwafuluma mu lubuto lwa maama wafuluma Katonda akutegese ng'oli kiriya aba akuwadde amaze okuwa kati gwe ate n'otandika ogamba mpa kati goyo omuddamu ate oledi nakuwadda kati oganya okutoola ate onsaba wampa naye njagala ondage ekkubo ongaidinge anti guidance already kati nga bola nti akaana ebakawa ebbeere nkiddamu tebakanyigira kalaga nti webayonka bati maama gyaye bugibbeere ng'akwata mwana ng'amuteeka ku ki nga ye omwana ng'atandika okukola ki okusika kati Katonda yakola system gwe bw'ogitegeera ojja kutambula bulungi tulemererwa wawasinga okukuba wawasinga otukuba the understanding of how things work kwatulowoleza nnyo nti nno gubangi nnyo ng'olaba background nfu nnyo ate omu ye n'agagawala nnyo newabeera nga background ngagga nnyo ate oli ye n'alemererwa okitegedde kitegeeza nti alina wagwira ekibalo mu sisitimu ya Katonda kyeki mu bufunze oli ekyo kyennyini kyolowooza omuntu yenna ekyo kyali kyekyo kyakola ki kyalowooza kati Robert waliwo abagamba nti ensaasi mpewo wetaaga empewo zikufuuweko bajjajja bakole ki sayansi oyo omutegeera bagamba nti sente togenda kufuna sente unless ng'ogenze mu nsaasi genze bajjajja bakufuuweko genda olime ku bijja genda okole ki ebiboozi ebyo kiri kitya eyo nayo nandowooza ya muntu oyo aba akirimu Allah alina engeri gye yakolamu gwe olowooza nti bw'okukwata akantu kano wogenda ofunira sente gwe n'okiteekamu nti bwe nkakwata n'obeera contented nti ngenda kufuna sente era ozifuna bw'ogamba nti nno omuvubuka simanyi omuvubuka wensanga omuvubuka sifuna sente oba okitonzeewo okitadde mu bwongo bw'ogamba nti zino sente za kizibu oba otadde mu bwongo ekizibu ekyo era za kizibu nti awo kanterekawo sente z'ebizibu ebizibu binajja nga nzikozesa era kato oba okitonze kigenda kwetonda kijje okitegedde
kiringa nga bwogenda mugundi mu restaurant n'ogamba bampe emmere, olowooza bayinza kuwa emmere? Lwaki? Entegeka yo y'okusaba emmere yo tebadde nnungi, okitegedde? Naye bw'oyita omuntu no specializinga n'ogana omuntu nti gundi jangu muyina mmere ki, tulina kino ne kino ne kino, ne bw'osaba olukala lw'emmere nga luva eno ne lukoma eno, bajja gireeta lwaki? Bategedde kyennyini kyokola ki, kyoyagala. Kakati obwongo obuteekamu era toddamu wali weeraliikiriddeko mu restaurant n'ogamba nti nno emmere yaffe oba enejja ne weeraliikirira ng'okoze order, wali weeraliikiriddeko lwaki? Kubanga oleda oli contented mu mutima nti emmere erina okujja, olina ssente. Kati awo wetulemerererwa, Katonda yatuwadda ate ne tweraliikirira, kitegeeza tetumukiririzzaamu. Oba okitegedde? N'omugamba Katonda mpa obugagga, okitegedde? Obugagga bwaki? Yinza okuba obugagga bw'enviiri, nazo n'oba nanyingi nnyo nabwo obugagga obwezezza, oba ekirevu, oba nenkuwa obugagga bw'abaana, nenkuwa obugagga bwa kika kingi, bugagga ki bw'oyagala? Kakati ebyo byonna mu bufunzefunze biditamininga enfuna ye y'essente. Era bw'oga nti nze nina okugenda nziba enfuna essente, era Allah ajja kukola ki? Ajja kuwa gobba, kubanga bakitaddewo, then akusortinga oluvannyuma ye sisitimu ye. Okitegeera ndowooza? Era lwaki siri nnyo munnaddiini, lwaki njogerera nnyo ku Allah? Kubanga principle zonna ez'obugagga zitambulira mu sisitimu Katonda gyakola ki? Gyakola. Okugeza, olaba empologoma. Empologoma tesobola kutta just netta bussi. Empologoma etta onole ng'eyina enjala egiruma, ate empologoma tetta mmere ya nkya. Kati ffe olw'okuba Katonda twagaana omukkiririzaamu ne tumutegeera bulungi, tuyigga ne bye tutaalye. Okitegedde? Kati gwe oba oyagala okutegeera ebintu nga bitambulira ku nnekya, obwedda tuli wano oba bulijjo tubeera wano, otera okulaba abantu ababeerawo kuwayo okuwaggulu. Wali obalabeko nga batunudde mu kikomera kiri, lwaki batunula wano? Bamanyi nti wano era ne bootuulaawo abantu abo bajja kujja, bajja gabe bantu kyabo, ebinyonyi bijja kujja kuba bimanyi wano wali peaceful era tebidduka. Oluusi otandika okusuula nga mwaluddewo ne bikola ki? Ne bisembera mangu, ne bitandika okulya ng'okyali nawo. Naye Uganda kizibu n'ekyo kisanga, okitegeera kisanga Bungereza kuba enjiibwa zijja ne zisemberera abantu, okitegedde? Kakati kitegeeza nti entambula yo bw'olaba nekya nti nabyo bisologa nti oyo mubi, tetujja musemberera, okitegedde? Wano balungi, tutunule eno yewava ekirungi, yeyo nekya. So Robert, entambula yo tulina okwetereza entambula yaffe. Bw'oba oyagala okufuna okumpanya muntu, bw'oba okumpanyiza, kuba tetuli wano ku bya bannaddiini, tuli mu ngeri ofuna ssente mu mbeera ennungi oba embi. Kuba waliwo aga nti nze wengattira wenfunira, kano omusajja alinga agamba engaira azifuna. Naye bw'omala ozifuna okoze ekyo, ogenze mu bbaala n'ozinywa ne weewaana n'osamba abantu, oba okyusiza obulamu bw'abalala, oba otaddewo kale ennyumba eza layisi abateesobola ne bazipangisa, kuba bazizimbye oba bawadde omulimu ne bagenda baliisa bakakyala baabwe, oba okitegedde? Gamba awo Katonda wasinziira kyova olaba haaji ab'edda abo bali haaji oyo abba ente biki abiwulirako, naye gewe tewavaawo mawuledi, yaweerera abaana ku kyalo era nga aliisa abantu bangi n'abapakasi baki, ogenda haaji munange ekizibu kyaganye haaji n'akwata mu nsawo n'akola ki? N'akuwa. Kati kitegeeza haaji ono buli lwatoola n'akutereeza mu kizibu ekyo aba yeeyambyeko okutereeza kiri kye yakoze eki? Kati Allah mukendeerezaako ku bizibu by'anaakola ki? By'anaafuna. Oba si ekyo ekizibu bwe kijjira, at least aba ayina engeri gy'asobola okukola ki?
okusolovingamu abamukenderezako ku bulumi bw'ekizibu ekyo. So ekisooka principle esooka obugagga olina okubanga otambula bulungi, gwe mukisa gwe gutandikira awo. Bw'omala ogufuna then nga bwe tunagenda mu maaso okulaba how do you work with God. Faluku buli lwojja n'osaala olondabeko ku musaala kati gooza byenjagala sibifuna mbifuna ate mu budde munsonyiwe si gye twagala tugende naye nze eddiini nabagamba teyanyikira nnyo kuba nasira mu kabukulu ate nentawanyika. South Africa si yamaanyi nnyo eddiini naye nayiga how to work with God or with Allah. Okitegedde nti bw'omanya system ne bw'oba togenze ku muzikiti okitegedde ebyobutasala ye alimanya baalikola ki bwakuhandolinga naye ate mu ntambula yo wano kyoyagala ojja kifuna mu budde. Kati njagala okubuuza ekibuuzo ekirala olondabyeko nga siriiwo wano nojja nga siriiwo nebyenjagala sibifuna mbifuna ate mu budde bwe mbyagaliramu. Nina n'eŋŋombe egamba era abamu tebajagala giwulire South Africa ne bannange abamu nti kuba bampita nniga eyo nteroga nti what nigga want nigga get and it finds him where he is. Naawe wansanga wano n'abalala bonna n'omukulu oyo Mr. Masembe naye yansanga wano okitegedde. Kati mmanyi system nga bwekola. I can manipulate the system and get what I want when I want it exactly the time I want it. So kyetagisa kyo kubimanya ebyo. Kyetagisa education etali ya lunaku lumu nga bwe tugenda tutambula kuba bino tebabisomesa mu ssomero nga bwe tugenda tutambula. Ngenda kukubuulira nti lwaki mu Uganda abantu babonaabona nnyo. Lwaki mu Uganda baloota abafu. Uganda baloota nnyo abafu. Naloose jjajja w'egindi naloose simanyi gundi akyanzigira gundi akyanzigira. Tulina ne believe egamba nti waliyo abasezi. Tweyanzege wetto we tubadde ne Robert. Ebintu bino just osobola okujjamu byowulira nti bino bituufu bino bifu. Tetugamba nti byonna bikole ki bitwala. Naye ekituufu kyentegeddemu nti tulina respectinga system nga bwetambula. Tobuukabuuka, tegeera ekituufu. Kitegeera tusanga omaka g'abagagga naye nga mulimu abaana basiiru mu bibiina, abaana tebakulembera naye ng'omwana afuna buli kimu. Omwana asiba ku kitanda n'ogamba omwana w'omugagga ono yabaaki. Naye nga balina buli kimu, balina emmundu, balina emmotoka, balina ki, bakola holiday zibeera Dubai, UK wa, naye nga waliwo ekyagaana. Kitegeeza waliwo ekikyamu samweyawo mu system kibaawo. Tuleke kwebuzaabuza. Kokkirize koogaane. Omanyi omusana gugenda nekukira. Omusana gugenda nekutandika bwe guti. Naye nga waliyo ekikome. Okitegedde? Ti amazima tegabawo nti enjuba weeri. Era etambula. Era ekikome we kiviirawo we kiti. Era oba ogiraba yeebaawo nga bagikwese ku ki? Ge mazima. Ojja kwebuzaabuza naye olina okumanya. Ebintu byonna byonna tugenda bituuka kati tugenda kunyumirwa. Sente zino mubaamu ez'abanno, ez'abamasembe. Ozigaanidde. N'ekirala Mukama nsaasire juzi wali nali ngula entangawuzi. Si byakulimba waliwo ne muwala wange awo najja nga musajja ndabye nga byatunda tabitegeera. Entangawuzi ze yampa mu kaveereza 2,300 nga mu butuufu ziba za 5,000 mu katale. Ningamba nembuzo na omusajja yali ava okunsala enviiri nti wayi ono omusajja byatunda abitegeera. Nakanze simanyi ne musajja ono. Ne mugayizuza mmeka nti 2,300 ssebo. Ne muganyongera n'endala. Bambi namuwa kakaaga. Kuba ndaba kyatunda. It's more value of what I'm getting. Otegedde? Naye kibi nnyo wano mu Uganda omuntu n'omugamba nti giraasi eno ya 2 agamba kankuwa 10. Kuba giraasi eno basically
kanti kulage girasi eno ogiraba okitegedde teyatika byakiyaga okiraba kizibu nnyo okubeera nti okutyasa olabye nti okufuna crack eyo olabye nti maze gikuba nnyo ku seminti so quality yaayo yakika kya waggulu kati gomaze ogitegeera nkwaddeko sample ti girasi eno okwatika kizibu oba okitegedde kuba maze gikuba ku tayiro n'enkuba okitegedde naye akalolo kakonako nga kokola ki nga kati onsozi gikuba nowaliwo ekyuma okiraba kati omaze ogitegeera nkugambye nti munnange nnamu ekizibu njagala girasi yange eno ompeemu kale 15,000 naye nga mutuufu yandibadde ya 5,000 oba 5 naye olwokuba nina ekizibu noga nti oli ali ku kisenge naawe ne bwemuwa 10,000 okitegedde era n'okwata 10,000 kati olwokuba sina mulala aliwo nendukwata nenga nti 10,000 naye senga mutuufu senga siki girasi yange teyandigenze ku 10,000 neŋŋenda nga siri mu mativu gwe n'ogenda ng'ovimbye ofunye onyigiriza abaana abavudde Bungereza abaana abavudde South Africa abaana abavudde mu America baleta emmotoka zaabwe wano ez'ebbeeyi nze omusajja yangambako ndi ampa $12,000 mmoloka $1,15,000 eyo gye baasika amaziga ne gajja n'entulika n'enkaba nenga naye mmwe temulina mu mutima gwonna gusaasira musaba $25,000 nga ndaba ze zisaana at least ku mbeera gye nkola ki si mu mmotoka eyo nengamba ati sikale kankuwa 2 yangamba nkuwa $12,000 oba okitegedde nentulika n'enkaaba nenga tubireke sikakuba ki tojja kunvuluga ate bwotyo okitegedde ne waliwo agamba kale sina kyakkola mpa okitegedde n'agenda nga mutuufu akaaba ng'emmoloka ogivuga naye nga nannyini ye akola ki oluusi omuyitako nagayi mmoloka yange eyo omusajja oyo yankola bubi nnyo ekivaamu ng'otomera kubanga teyolekeddwa mikisa gyawuli yagikola ki obanga etandika okufiiririra emmoloka efa ng'ate yandibadde nnamu kikyotegeeza mu ekyo nti ekisa gezaako okuwa value bwe nkuga nti olubimbi lwa $1,000 nga ddala lwa $1,000 toŋŋamba kankuwa 5 kuba naawe olabamu bwe mba nnimye olubimbi luno ŋŋenda kufuna $1,000 manyi bampa $1,000 oba 5,000 nsobola oddulima si lwakuba nti omusajja teyeeyamba ng'olina obusobozi okitegedde endowooza so ebyo byonna bibiditamininga emikisa gyo tweyanza nnyo tweyanzegewe tubadde ne Robert ng'atunnyonnyola ebintu bino njagala tutambule mpolampola buli lwa Sande tubeere nga abaagala politics babeereko abaagala entertainment tubasavinga n'abaagala bino nabo tubawa buli kimu tubeere nga tubakolera kasavu kanyama weyagala abaagala Kaye abaagala Isma abaagala Junior Tamale Mirundi bano banga njagala gundi entertainment mwenna nga tubakola ki mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala subscribe tunyumirwe ekintu mbeera wano ku Common Lens Inn esangibwa bwe bajja gwava ku airport kubira Robert ono mubeere nga mukwatagana ajja kuwa ka discount gumugambe nti ebintu bino ndabirayo Faruku naye njagala ompeeyo ka discount njijja nisulekaawo okitegeera ajja kuwa si bwe kiri password batekeyo Faruku Sakozi right olina namba ogibawe namba eri 0774 936 792 obujja tufuna bulungi ayagala okwebuuzaako 0774 936 792 bw'oyagala okunneebuuzaako nze mbeerawo wano osobola okunneebuuzaako ku WhatsApp naye obeera brief kubanga owuliriza nga akantu kawanvu nnyo tosindika onange odi ennene ezo nemala dakiika 8 tubeera bize kati osindika nenkuddamu naye nga bw'oba oli wano osobola okujja wano ne tuyambagana ne twegattako odi tosindika nnene nnyo odi omunange nange oba lwaki siri muntu nnyo wa odi ate ndi mulungi mu kutextinga kati ate ebeera mpanvu ng'ate n'oweditinga obeera okola biki kati n'ofunamu obuzibu teekako ka message titititi nze gundi twogere nze text ndi mulungi nnyo awo nkuddamu tweyanza nnyo
tweyanze. Tuli powered by Sozo Property Consultant, bagula byonna ebyawaka abiri mu mbeera nnungi, bakubireko kati babikime. Tweyanza nnyo, tweyanze.